obugagga ne ssente byanjawulo. Ekintu ekitubuzaabuza wano mu Uganda naye n'okusinga Buganda gye njogerera gye nsinga okumanya. Tulowooza nti ssente bwe bugagga. Alina ssente nnyingi awo n'asaasala hagone mugagga. Abantu be tuyita abaavu 8 ku 10 b'eŋŋambye bagagga. Omuntu omugagga yabeera n'ekyobugagga. Kati ekitulema ekyobugagga kugijjamu ssente. Kati ffe ne tugenda tufuna ssente ng'ekyobugagga tukirese. Era omuntu omusanga n'omusanga ng'ali bwayise yeeyiiya. Ng'emukoko gye yava alina eka z'ettaka 10 tekuli kintu. Ng'eno mupakasi. Naye ng'eri ye yali badde akozesa abalala. Kati ekitubuzaabuza kugenda kufuna ssente nga tetulina bugagga. Nga tetulina pulaani yaazo. Yes, kubanga obugagga tubuleka ettaka bwe bugagga ky'ekyobugagga. Kati ky'oba olina okukijjamu ssente. Naye kati ffe tufaananako ng'omuntu gw'osanga nga muyala. Naye ng'alina mu lujja omuti gwa ffene gwengedde. Nga kimulemye kugenda kuwanula ffene. Kugenda kuwanula ffene ali. Kuliko ebifene 10 byonna byengedde. Kati ate n'agenda ewa neighbor alina 3 n'amusalirako. Kubanga ye alemereddwa okugenda okuwanula ffene gw'alina. So ettaka bugagga bw'amaanyi ekitulema kujjamu kye twagala. Kujjamu ssente. N'olwekyo tetuli baavu. Omuntu alina ettaka ekyobugagga aba akirina. Ebirala ebidirira factors of production zenjagadde okugamba. Labor. Ate gambye nti tulina comparative advantage bwe tugenda mu ddungu ffe tusinza amaanyi. Ekirala ekyali badde ekyokusatu magezi bannaffe bakiyita entrepreneurship. Naye nagwo tugalina wano mu Uganda. By the way mu Buganda naye mu Uganda mwenna tuli bantu bagezi nnyo. Gwe omuntu aleka ekyobugagga kye ekirina okuvaamu ssente n'agenda afuna ssente nga talina kyabugagga aba mugezi. Kati senga akozesa ekyobugagga n'afuna kitegeeza aba akubisaamu emindu nga kikulu. By the way ekizibu twafuuka ba mumpakashi. Simanyi oba ekigambo mupakasi okimanyi kwe kyava kale. Simanyi kwe kyava ndaba mupakasi yajja n'apakasa n'agenda. Kirimu ennimi 2 oba 3. Mulimu Olungereza muyita Oluzungu. Weero Luzungu naye terulimi Luzungu lw'osobola kwogera. Luba Lujamani, Lungereza, Lufaransa. Tubana zigatta wamu ne zibeera Nzungu. Naye kirimu Olungereza, kirimu Oluswayiri, kirimu Oluganda. Mu Luganda n'Oluzungu bw'agamba nga batte nti batte nina omulimu nti ompakasi. Kakati omusajja nti ompakasi. Kati twava mu bugagga obwensibo ne tudda ku mpakasi. Kati fena tuli bapakasi. Omuganda n'akifunira wano naye n'Omuswayiri naye yaga nti mumpakasi. Mulimu Oluswayiri mulimu Oluganda naye n'Omuganda oli kubali oyagala bali bampakasi toyagala bapakasi. So twadda mu kashi. Nonya kashi tesobola kugaggawala mu kashi. Yeso lwaki naku zino katambula twagala ssente twagala kintu kirala. Kati obugagga twabuvaako. Kyova olaba nti tutunda ettaka kuba twagala kashi ne tugula piki. Kubanga epiki kyerimu kashi kuwa kashi. Ndi buli dakiika kuwa kashi. Kati naye nga wajjawo ekyobugagga kati bwekaddiwa nebanga ne kashi tekyasobola mukuwa ng'obulamu bwonoonese n'otandika kuba momboze. Bangi gye tugenze abatalina bagenda bwe tuteekuba mu kifuba eyo gye tugenda.